Emyaka 63 bukyanga Buganda efuna obwetwaze. Buli ennaku z'omwezi 8 lukuzibwa era lujjaguzibwa nga olunaku olw'obwetwaze bwa Uganda, kubanga Buganda mu Uganda yonna ye yasooka okufuna obwetwaze ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'ekkumi. Olwo ate enkeera ennaku z'omwezi 9 Uganda nayo n'eryoka efuna obwetwaze obwayo. Nolwekyo 8 ogw'ekkumi lwatongozebwa ng'olunaku olw'obwetwaze obwa Buganda. Nnyaffe Buganda yasookera ddala okufuna obwetwaze ng'ennaku z'omwezi 8, tugambye zaali 8 ogw'ekkumi 1962 Buganda n'esooka okufuna obwetwaze. Nolwekyo olunaku luno ng'ennaku z'omwezi 8 gavumenti ya Ssaabasajja yalutongoza ng'olunaku olwa bulungibwansi. Emikolo oba ebikujjuko mulundi guno bikwatiddwa Busukuma, ssaza ly'e Kyaddondo, naye nga njagala okubategeeza nti bwe twogera ku kigambo bulungibwansi, kigambo kigazi ddala. Kyokka olw'obwetaavu bw'abantu okutegeera ekikulu mu bulungibwansi nga y'eŋŋoma Ssaagalaagalamidde, ntaddeyo omusomo guno olwaleero okubasomesaako ku Ssaagalaagalamidde oba eŋŋoma enkulu ku lwa bulungibwansi mu Buganda. Bulungibwansi kigambo kigazi, kitwaliramu emirimu gyonna egikolebwa ku lw'okukuuma obutonde bw'ensi n'obwebungulule oba obwetooloole, okukola emirimu gyonna egigendereramu okutumbula obuyonjo mu bantu, mu byalo, mu miruka, ggombolola ez'enjawulo n'amasaza ga Buganda ag'enjawulo. Kale nno wano we tutalema kwebaliza oba okujjukira Ssekabaka Ttembo owookuna mu luse luno lwe tulimu olwa Kintu. Ttembo ono ye yaleeta enkola ya bulungibwansi era n'atongoza enkola ya bulungibwansi nga aleegesa eŋŋoma emanyiddwa nga Ssaagalaagalamidde. Eŋŋoma emanyiddwa nga Ssaagalaagalamidde. Eŋŋoma eno Ssaagalaagalamidde ŋŋoma nkulu nnyo ku lwa bulungibwansi, era y'eŋŋoma eyavuganga okukubiriza Abaganda yonna gye bali kulaba nga bakola oba nga bettanira okukola bulungibwansi mu byalo byabwe. Abatongole, ab'emiruka, b'eggombolola n'ab'amasaza, ensonga nga ebakakatako nnyo. Naye olw'ensonga nti ku mulembe guno Omutebi abantu bangi tebamanyi bukulu bwa Ssaagalaagalamidde eŋŋoma eyo nakigendererwa nnyo kiki lwaki erina okuba nga evuga oba nga etwalibwa ng'ekikulu. Mu 1998 Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ng'ali wamu ne Katikkiro we amanyiddwa nga Mulwanyammuli Ssemwogerere baatuula ne balaba obukulu bw'eŋŋoma eyo nga buserebye mu Buganda yonna, era ne bakkaanya okuleega eŋŋoma eziwera ddala 108. Eŋŋoma zino zaaleegebwa mu 1998, eŋŋoma eziwera ddala 108. Era Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere yennyini ng'akyali Katikkiro ye yateekateeka omukolo Makuge awo mu bimuli bya Bulange ku mbuga enkulu. Buli ow'eggombolola mu Buganda yaweebwa eŋŋoma eyitibwa Ssaagalaagalamidde. Zino nno nga kyayingira mu byafaayo nga ze ŋŋoma ezaasookera ddala okutongozebwa mu mujaguzo oba mu ŋŋoma oba mu byafaayo by'eŋŋoma mu Buganda ennyingi, kubanga eŋŋoma 108 era zaavuga zaalawa, baazikuba ekibuga kyonna ne kiryoka kiyuguma. Ekyali Emmengo, ekyali e Bulange, ekyali Kibeme Mugulungu olw'Ekakuba Nsiri. N'olwekyo omwaka 1998 nagwo mwaka gwa byafaayo nnyo ku lw'eŋŋoma ezo eza bulungibwansi
naye nga Ssekabaka Ttembo owookuna mu luse olwa Kintu ye yatongoza engoma eyitibwa Saagala Agalamidde. Saagala Agalamidde ye yavuganga ku makya era yavugiranga mu byalo okuzuukusa abantu, katugeze nga waliwo okulima amakubo, okugogola enzizi, kubanga natandise nga nkulaga nti ekigambo bulungi bwansi kitwaliramu emirimu egyo, gikuuma obuyonjo, gikuuma obutonde, ye bulungi bwansi. Twetaaga okukola ennyo ebyoto nga bisomesa abantu ba Ssaabasajja ebintu bino okubimanya n'okutegeera obukulu bwabyo. Ate twesiimye nnyo nti Kabaka Ronald Mwera Mutebi II kino yakirengererawo nga kyajje alye obwakabaka n'akiwomamu omutwe. Twebaza nnyo. Ate omulembe yaguwa abavubuka. Kale abavubuka bannange yonna gye muli mufube nnyo okulaba nga ebintu nga bino mubisaako omulaka ate mubitambuza mubimanyisa eri abantu. Mwebale nnyo mmwe ab'ensonga. Yogedde ku Saagala Agalamidde, engoma eya bulungi bwansi n'ebyafaayo byayo. Kabaka Ttembo oyo anajjukirwa nnyo, ate era ye kabaka eyasookera ddala okukuba ekibuga ku kasozi akaali kayitibwa Busiro. Bw'atyo nno n'enkola oba enjogera ey'okugenda ewa kabaka n'ogamba nti businze, Obusiro businze, yatandikira awo bwekyava, kubanga oli agamba nti businze obuki? Obusiro, kubanga ekifo kabaka walabikira ate kyatunguzibwanga Obusiro. Bwebwo Obusiro bwe tuba tutegeeza, bwe tuba twogerako. Ttembo naye ajja kujjukirwanga ku lw'enkola eno eya bulungi bwansi. Mbajjukiza okwegulira ku bitabo bino bye nawandiika nno. Mwattu Olulasange kya mitwalo 10, eno nkuluze oba dictionary. Bassekabaka b'ensi muwawa kino kitabo kya mitwalo 3, ate ne wabaawo kino ekiyitibwa Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 1222 kya mitwalo 3, nakyo kya mitwalo 3. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri, nakyo kya mitwalo 3. Ate ne wabaawo kino ekitabo ekipya ekyakafuluma kiyitibwa Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Kino ekitabo kya mitwalo 6. Kati ebitabo bino byonna mitwalo 25 obeera obifuna. Yita ku 078 599 343 eri 078 599 343. Bw'oba oli bweru w'eggwanga teekako akabonero akagatta oba +256 781 599 343 ofune ebitabo bino osome weeyagale. Nyongera okubakubiriza okwagala omukutu gwaffe ogwa YouTube mu Nabusiro n'Olulasangeye, kubanga okwo kwofunira emisomo emijjuvu. Ne ku TikTok tubaako, mwebala batugoberedde nga muva ku TikTok ne mujja ku YouTube, ate mwe muli bansonga nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'abatugoberera nga muva ku page yaffe ey'Olulasangeye ku Facebook, namwe mwebale. Ku page eyo ku Facebook eyitibwa Olulasangeye, TikTok Ssengule 2022, ate ku YouTube mu Nabusiro n'Olulasangeye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale Mukama Katonda ate abatwongerere mwenna. Naddamu.